Mwami Mukaku, yes, are these political arrests oba ddala waliwo obumenyi bw'amateeka nga munnabyabufuzi njagala onsiigire ekifaananyi? Ssebo Mukulukungu, olyose n'oleeta debate eno. Eky'omukisa omulungi abali wano ffenna tuli bannabyabufuzi ate abamu bannamateeka n'abalala bannamawulire. Waliwo n'abali mu gavumenti. Nze nja kukiddamu nga mpa njulizaako ku bibaddewo. Waliwo omwami omu bamuyitanga Yoweri Kaguta Museveni. Y'omu ku baatandika UPM. Yaliko vice president kubanga yali vice chairman wa military commission. Era nga ye minister wa defense ekiseera kyekimu. Omwami oyo bwe yali asalawo method ki gy'aneeyambisa oba gy'awulira nti yena esobola okweyambisibwa okugenda okuggyako be yali tayagala oba be yali awulira nti kati basaanye okuggyako, yalowooza mu kiseera ekyo wadde yali minisita wa defense era nga ye vice president. Njogera vice president wa yali vice chairman wa military commission ey'abasatu. Yagayanguwa mangu n'akola political grouping gye baayitanga UPM. Era n'agaa nti ngenda kuba presidential candidate. Nange nali kato mu kiseera ekyo. Simanyi oba abakulu bano bonsatule baali nga basobola okulaba ensobi. Naye nze olwo nali ndabaalabamu. Kubanga nali mpezeza emyaka ndoza nga 13. Bw'akola akabiina ako kajjanga akasaaga naye ng'era bw'olaba kati waliwo ebibiina bye bagaya. Bibiri byali by'amaanyi, DP ne UPC. Naye yali KY kumpi ng'eringa etransit nze mu CP ate ne wajjawo ne UPM. Nga y'abavubuka okusingira ddala. Naga ngenda kuba presidential candidate. Bwe yamala okufuuka presidential candidate yatambulanga agamba mwemu ku programu ze ke batubba. Bino byonna tubikola naye ke batubba ffe tujja kgenda mu nsiko. Ng'ategedde nti yali asobola kyogerera awo okufuna immunity. Ng'asobola kyogerera awo nga presidential candidate. Bali ne bagamba katumutunuulire. Era bwe yamala yakwata abantu abamu baali bavubuka nga ye n'abalala ne bagenda mu nsiko eyo. Waffe waasulayoko ku bantu ekawempa waasulayoko ku bantu abaayitibwa abayeekera mu kiseera ekyo. Byaliwo sijja binyonnyola wano. Naye bwe wavangayo bagenda mu kye bayita total concealment nga batandise okwegezaamu n'ebiti n'ebintu ebirala. Ng'era bambalako n'ebintu ebifaanaganako ebyali eby'amagye mu kiseera ekyo. Naye olw'okuba bye baali bakola baali babitegeera bulungi bo nga babikola, bagamba nga baagendanga nga bw'ogendayo obeera mu total concealment. Bw'abanga ovuddeyo nga togenze ku mission gye bakugambye, bakkubanga essasi. Bw'abanga otolose ng'okutoloka bwe kubeera ng'oli successful, bagambanga nga tonnaba bw'omalanga n'otoloka wano toddanga. Bo bwe wavangawo nga beetereeza bamanya nti omutawana gwakoze eki gwagudde dda. Naye bwagezanga n'oddayo nga bakwaniriza nga bagamba nti okke munaffe weebale kudda nga bagasima fuuti 2 tuulamu waliwo abagenda okusalawo gy'ogenda. Kakati era bwe kityo kyali paka lwe baafuna territory. Mwami Kungu, Mwami Mulima Mayuuni mwegattako wano
ebintu ebikolebwa bibi nnyo naawe obikoonyeeko nga munnamawulire ngaolaba ebintu ebyo bijja obuuza omukulu ono naye ku bukulembeze ku regimu oba eri mu kika kya Lutwa Kyobote Amini Gaddafi gwe ginnyonnyole nga bweri bw'oba ojaŋŋanga oteekwa okuba n'obwongo kino ekiseera kyakuyiwawo bwongo si mubiri kino ekiseera kuyiwawo bwongo si mubiri era njagala gamba abavubuka abali eyo bwe twandibadde tumalirira wamu okulaba nti kuyiwawo bwongo si muki si mubiri bana omulalu ayiwawo omubiri tumanyi regimu eno bwe yeeyisa tumanyi ebikoleddwa mu byogeddeko nzisaagala kubiddamu tubivumirira bibi nnyo but at the same time mu mbeera gye yeeyisaamu as a benevolent dictatorship olina okuba naki n'okutegeera environment mwokola ki mwokolera environment eyo erimu abantu betuwangaala nabo boteekwa okutegeera obulungi kaabe nga ayimba nti twoliyambala engule oteekwa okubategeera obulungi ekyokubiri erimu amateeka goteekwa nago okukola ki okutegeera obulungi n'enkola nkugamba the type oba typology modus operandi and the mentality of the regime oteekwa okugitegeera engeri ziba ssatu zetujja wa abantu okufaanana bwe bati ezisinga okubeera popular esooka you must openly decide oba ogenda kukola kyetuyita non violent resistance oba uprising eyo eri mumakati ag'ebibiri oba ojja kweyambisa kyetwandiise democratic change of the regime oba ojja kweyambisa kyetwandiise the violent resistance era nja kukuwa kano Hamas ogimanyi sebo n'abanda bamugimanyi bali ne munne bamuyita Fata balina enjawulo ne Hamas era ziri ssatu esooka mu ideology bafata bo basalawo okubeera ba Islamist extremists ate Fata yo ne babeera secular mu strategy towards Israel authority bali ne bagamba nti ffe tujja kweyambisa armed resistance ba Hamas ate bafata bo ne bagamba tujja kweyambisa negotiations kakati oluusi n'okulonda okuli regular bano aba Hamas mu objectives bo bagamba they do not recognize Israel era bo bakkiriza nti bo Palestine ayawo Israel weri ye official state ya Palestine bali bafata bagamba we recognize Israel as authority but we want a two-state coexistence wetwogerera olwaleero Palestine eggwaawo mutwe bali balowooza ba Hamas genda luli bande bakasuka n'amayinja ne bakasuka amayinja nga bali balina mundu bagenze ne bakola ebikolwa ebya terrorism okikwasaganya ekyo ne kyadrel bw'oba tolina bwongo eyo gyokoma we need naffe ffenyini mu opposition tweyawuddemu nga tugamba look what is our strategy we need to define it properly strategy yaffe eyo kati nga bwe walaba DF Mwami Mpuuga bwe yagenda n'atwala reform package ya bills meka 8 abamu ne bagandi oyo byakola temuli yabireesa afaanana atya
ngandi naye waliwo bye tusobola okukola n'okujja amagye mu byokulonda tewayita ddakiika nga Kawempe tuli mu Miranga si kugamba nti bano tubawaane bye baatukola no Kawempe nga tuli mu Miranga equale na bano nga bakaaba ne Mwami Museveni yakaaba njagala kugamba strategically we must define ekyokubiri era kyenjagala okusembyayo walabye ku bifaananyi byaffe ebyokwesimbawo ekifaananyi kya leader opposition eggwanga lyonna tekuli kakofiira tekuli muyondo tekuli nyota tekuli overall tekuli musipi tekuli ngato ekifaananyi kya leader opposition mu parliament asiiba agamba bano no abaana bakole bwe batyo tekuli kakofiira tekuli nyota tekuli muyondo tekuli musipi tekuli ngato ekifaananyi kya secretary general kubiri okulogwolesa ebya parade eyakkiriza parade ebe mu lujja wali nga ne kamera weeziri munnamateeka asomesa abannamateeka nga ne mukulu Ssennyonyi ne mukulu gundi yabasomesa ate nabo kati bannamateeka ekifaananyi kye tekuli kakofiira tekuli nyota tekuli muyondo tekuli ngato y'amagye n'ebirala njagala kugamba naye ku Dr. Besigye eyasalawo middle path eri gye nagambye people's uprising he leads nange nali naye he leads gyali takola bintu biri so alarmist akolera mu formula eyo njagala twegendereze bwe tuba tukola ebintu bino because bwe tunakooya abaana baffe banafuuka ba victims ebbanga lyonna eri regime eyagala okututiisa ndaba Mukama nkugunde nsinza nkuwe eyo regime eyo ne tukola ebintu ebitutuusa kati bamukulu mufumbiro ne Edi Mutwe n'abalala gye bagenze giant tujja kukonya struggle bwe tunakonya struggle tewali agenda kwambala ngule bwe banakonya struggle teri ajja kwambala ngule Honorable Brandon tuge nti byaliwo oluli nga tuyingira akalulu bitandise okulabibwa kati nga tuyingira aka 2026 okusookera ddala nze ng'omubaka wa paalamenti ne honorable Mulima Union tutula akakiiko ka defense ne internal affairs era ffe tujja tubuuliza ano ku TV bwe tubadde ano mugambye ekirungi bwe tubadde mu caucus tulina issue eri agent so parliament egenda kuyitibwa era parliament bwe naayitibwa tugenda naffe okukuba ano bukubirire tugambe chairman tuwandiikire ab'amagye n'abapoliisi batuwe report ffe bwetyo tujja kuba ano kwogera ku TV kubaganya nga ffe tulina obuyinza kubanga akakiiko ke tutulako noono kalina amaanyi ga high court kakati away from that bemuyita ekyo nakyo bakiraba oba tebabalabye bemuyita at least okusinzira ku byafaayo gwe amaanyi ago oyogerako nabo bagalaba wano nzijukira mwayita tewali office gye tuyitangako mu committee netajja twayita ogenda kugamba kya CDF twayita office ya CDF let me finish era office yajja era ne tubabuuza bye tubabuuza ne tukkiriza bwe mwali muyita okujonga nerabidde twayita office ya mwayita the CDF person of the CDF mwayita muntu temwayita office kakati I don't remember mu communication eriyo communication mu committees eziba very confidential kakati within the communication office ya CDF yajja away from that ebigambo byaddikula away from that tuli mu politics baddikula sijja kujjayo obyerabidde tuli mu anti ebyo byali overtaken by event katuliyo ekiruko kusaazo kakati bwe tuba tutunulira mu kulonda wabaawo ebintu bingi kugambibwa ntuli mu muzannyo eriyo n'abantu abakola statement ng'agamba era nze neewuunya honorable Mukaaku bano babadde mu struggle nga ffe tunaba kujja naye tebapowa singa omusajja oyo yali selfish nti ali selfish kubanga abaddeko political party leader abaddewo nzijukira lumu ayinza okunyumiza Nalufeenya amanyi bulungi obusona bwa Nalufeenya by then naye abadde asigalawo nga ali mu struggle takulaga nti alwana nnyo okufuna kifo asigala akyali mu struggle kakati struggle eno oluusi abantu tunoonyaamu byaffe eri agamba nti
nze asala ku kifo kyange ekyo mutema kakati gwe bona agamba nti bino bwe bityo bibaawo olusi dynamics mu bululu ng'abantu baagala okukyusa eriyo omwami yayimba nti nerwanako mbeewo n'abala banwanisa nveewo kakati bano bannaffe okujjako nemugoberera amateeka okujjako mukoddomi nze nkugambe nti ekyamateeka tetugenda kubyogera nti nkugambye bekikwatako nze noono tugenda kuyita tusupervisinga police n'amagye tugenda bayita tubabuuze kubanga bwebuvunaanyizibwa bwaffe nga parliament naye tugenda kyogera wano kubanga buli kimu wiye constitutional nze noono tulayira okukuuma constitution bwanaabaawo any violation of constitution tujja kujja era bwe tunaaba tuvuddeyo mu komiti tubuuze komiti mwagambye kakati kaseera kakalulu bano bannabyabufuzi which message are you sending to them tuli mu process enoonya obululu kakati obululu bwonna wonna ne bweba mu ekereziya nze ni mukristo nga muli kulonda obukulembeze ku bubondo wabaawo ensasagge juzi wano eruwero gwe twalabako abaagaana bishop ogenda okusaako bishop gwe kyewali okimanyi nga kisobola okubeera mu ekereziya naye buli nabwo buki bukulembeze kakati nekya y'abantu ffe buli wetubanga tuli kuŋŋaana okukola ez'obukulembeze tekyetaaga nti gavumenti yeteekawo naye naawe muli kweyisa mutya nze nja kudde waffe mu NRM tubadde mu internal democracy yaffe ya party neera naffe wabaddewo nga is NRM naye nga tulina NRM opposition nga tulwanagana kakati necha y'abantu gwe twalabako ab'NRM bwe bakwata juze kola abaana tebabakwata mu necha ya politics nti abantu abamu tulina embeera gye beeyisaamu kakati gwogambye mbu tugenda mu kulonda balibo bagenda okukola parade nga tebamanyi okulonda kugenda kubaawo kyali kiweereza kisigina eri gavumenti onamukaako agambye wali nti bakomanda bennyini ate ekyo mbadde sikyobservinga kati ngenda kiraba tewali olabako ku bakomanda bagambye nti bo bakubako combat namulabako lumu naye teyalinaako nnyota namulabako muovolo myufu naye naye tasobola kwambala munamateeka ate ono twali naye nga tuli ku UPDF act twasula emunyonyi eyo wiiki namba anti ndikugamba naye kakati oliona kyagambye nti wamulabako ng'ayambadde combat ngeteeka babaza dikyusamu so kakati gwe bw'ogamba bano mbu lwaki bali bakola parade onaaweereza gavumenti signal ki nti muli kweteekerateekera kujjako gavumenti kutabangula mirembe nabwo ekiseera bakikola nga parade etegeeza kutabangula mirembe ebigambo biri awo playing nga muli magye nze ndi Ssaabalwanyi twalabako omuntu ne first lady nga bali ku inspectinga ng'abaana bonna bali ku viva omanyi kyekitegeeza nga bagamba nti viva Uganda nga omukulembeze de fonte novona ali ku inspecting so naffe tuleme ku provoking institution naffe ba actors togamba mu government eri government ejja netandika kuba abantu naffe ba political actors tukuteekawo mbeera ki ebeerawo juzi mu NRM waliwo eggombola lyange abaana baali mu bululu oli ne beeteesa nabawulira ku simu nti gwe kakati enkeera bino bintu byakulwana genda oyuzeyuze DR forms otabangula okulonda bwe yakeera n'akikola teyalonda era tebamulonda yamalira mu kkomera so kakati naffe ba actors tojja gavumenti eriwo okukuuma bantu era abantu abo bwe baba tebakuumiddwa mujja kunenya gavumenti tekuumye bantu kakati mwe muba nammwe mulikola obutebe bw'oba oyagala process egende mu mirembe kola ekintu naawe ekireeta eddembe naye bw'ona ayagala okuprovokinga ogambe mbu lino ani ayi gavumenti eri okukuuma abantu era bajja kukuuma naye muleme kwekwasa nti bya bululu naabo nabo baleme kuprovokinga situations mu biseera bino your response could be not to okusookera ddala nsiiba nkinyonnyola abantu baffe era walabye wano embeera gye natandikiddemu nga njagala okusomesa kulaije kubanga bambi naye alabika tamanyi era ebimu ku bituleeta wano kufuba kulaba nga tusomesa abantu baffe bamanyi wakati mu kugezaako okuteekawo embeera ey'okutiisatiisa bintu bingi nnyo n'ebiririgo gavumenti egezaako okubifuula nti biririgo amazima tewaliiwo nze appreciate nina ovolo yange myufu era njambalira mu mateeka wemba njagadde ojjambala nali mu kampeyini ya Nalukoola Kawempe bwe batuwamba
nateka mu drone olwatuuka ekawempe ne baginyambula ne mbagamba no ninayo n'endala okujonga nti okuba wano bondi sebo ogenda kusula wano mu mbeera yonna naye ono ovolo ino gireka wano ninga tebanziguddeko omusango gwonna nogeyamba nengireka nengenda but still nina ovolo endala nina ne kawunda suit endala and I have never been charged of any offense related to that. So ebimu babikozesa era basewo ne banyawo mwenna abali eyo waliwo enjogera gye wagambye nti lwaki why now are we getting back towards the 2020? The truth is government enawe yagala okututwala okugezaako okuteekawo embeera yonna bwe babeera bakulembeze okugezaako bayoola bwe babeera abagoberera bagezeeko okutiisa nti okuteekawo embeera nti temugeza ne mukola ekitaliiyo bannamwe gye bali emyaka 5 emabega tebabuzanga naye buli omu yandibadde yeebuuza nze sigaana nyinza okuzza omusango era ssebo okuviira ddala eri ku mukulu wange kwono RDC ne muganda wange. Can we call upon our government to order? Can we call judiciary to order? Nti omuntu omuvunaana ssemateeka egamba ki is entitled to a fair and a speedy trial. Kale kanzikirize nti balina emisango gye bazizza lwaki omutereka myaka 5 kale babaleese kola ogugwo obuzibu bwe tulina nti mwami owinyiddolo n'abalamuzi mu judiciary mwenkolera ng'omulamuzi beekobaanya okuyambako gavumenti okutulugunya abantu nga balinyirira ssemateeka kubanga ssemateeka egamba kale nzikiriza nvunaana onkutte nvunaana leeta obujulizi naye kijja kitya nti otwala emyaka 5 okunvunaana omusango gw'ogamba nti gwa drilling oba wankutte nakakofiira why lwaki ekyo buli omu yandibadde akyewuunya naye kigendererwa mu mbeera eyo bano bonna bakwata abalala bajja kutya okuyingira mu bintu bino era bajja kutandika n'okutya okwe-identifying ne NUP and this is a clear warning. We have intelligence over this. Olidde mwami Mukaga nti kati kaseera kakozesa nnyo magezi okusinga okukozesa omubiri ebimu ku bituleeta wano nkugambye nsomesa abantu baffe one wensobodde okuyisaawo etteeka balitegeere newensobodde okubanga nina intelligence gye nina kati nga gye balina essaawa eno bagenda ku identifying abantu baffe ab'enjawulo bano ba RDC nti awo mu Jjinja baani abasinga ennyo okuleeka n'ebintu bya NUP gussewo tukulaba bw'otava mu bintu ebyo tujja kuyo naye nga kigendererwa kubatiisa kubajja ku front line bino tebigenda kubanga birimu NUP mwokka ssebo Mukaaku ne mu DF mwebali bebalaba nga bali kumpi nnyo ne Mukaaku abasirikale bu ditachi wabataddemu befuule nti no bagenda backward ekigendererwa abantu baffe badde wansi lwaki nti obukulembeze babwagala bwabeera sukaali beefudde nga abatamukomba nga nako myaka 40 nti batandika butandisi nabwekyo bali ready n'okufa n'omuntu yenna nabwekyo nga mmaliriza buli muntu yenna ali mu mbeera ey'okutwalaganya mwami Museveni n'okumugoba wano ng'alowooza byakusaaga mu busaazi namusiiga bizigo kumumasaajinga oli ku kikyamu a lot mugenda kugiramu intimidation olaba gitadde ku bannaabwe bennyini mugenda kugiramu okuwamba ekiwamba bantu batukakasa nti kigenda kudda naye nze eri kushuwa ddiru kigenda kudda olaba okuba nkigenda kudda ewaffe eyo emukono ono abadde nga maliza waliwo omuganda waffe Kanata Muhammad ne Sempijja Yuda to keep the people in the memory we got the signposts z'abantu abo netuzitimba kubanga wandibadde musango ogamba nti ntimba ekintu ekitaliyo I'm inciting violence government kyekoze n'abeNRM kukwata bipande kugenda nga babisala because munkola ya bulijjo yandibadde ba picking interest NRM kibuma gyabakoze ekyo ate tulina NRM bameka because kyesobola kukkiriza mwami Kiwanuka kukola such a general statement nti aba NRM olinga nti kiri sanctioned by the party kiri sanctioned n'abakulembeze b'ekibiina maybe individuals beba bikola era beba individuals si Museveni yabisala
No, what I'm saying, maybe they are individuals, but not the party nga NRM. Waliwo omusajja atambula ennyo, badde sagala nnyo kwogera ku musajja oyo yakulembera ennyo ekiwamba abantu mukono Northwood kubanga namugagambula dda mu bukulembeze. Naye munne gw'atambula naye alina katiimu ke baakola akabafakinyi. Bwe njogera katiimu k'abafakinyi, RDC akamanyi, RDC ndi sababu njogera katiimu k'abafakinyi. Akamanyi bulungi. Beeyita bafakinyi. Chairman w'NRM mukono mwami Haruna akamanyi bulungi n'akakulira. Bambala ne t-shirt za kibuule. Nchogere bwentyo abamu kubaka kulembera mulimu omusajja bamuyita Bogla Abdurrahman Saddam byenjogera bimanyi bulungi so that's why I said maybe ganti ba individuals, these are NRM supporters kati obantu sene ko extent yeyo nenku pointing irawo wano abasiemu ayibanda ba NRM banda ba Chiwanda ndaba yamudidde mu bigereka sola ndaba kati byenjogera biko obujulizi abalenya so they have reached that extent. Kati omuntu watukira okugamba n'agenda n'alwana. Many people bajja okupiikinga empapula zino over 200 abakomezaawo bakyali batono. DF mubamu ku betwali tusuubira okubeera nti nabo mu fronting a candidate. You've not done that since. Weebalinye ssebo ebya DF biralamu bitya ku bigenda maaso era ensonga we chose that path. Bidala what do you mean? Namugambye dda wano the stage we tuli yakweyambisa bwongo nnyo okusinga okuyiwawo omuki omubiri. Obulala mutegeeza ki? Tetujja kubeera bagoberera buli awiisolinze buli akoze bwatu no. Tumala kuwetegereza ne tubala kakati what can we achieve mu budde bwe tulina what can't we achieve. Ekyokubiri eyaffe tugiseetinze bwe twali Masaka najja wano ne nkutegeeza nti Masaka twagamba nti we are building a new consensus. Ekyokubiri we are setting a new standard and infusing a new spirit. Kakati mu nyinga ey'okubiri setting a new standard ojja kutulaba nga tuwawukana nnyo ne status gyewandiise status quo eri mu bibiina ebiki ebirala. Twava ebuddu nga tugambye tugenda ku bukulembeze obwaffe ng'ekibiina waliwo twali tugenda okukola era tulinze kubikolako. Ekyokubiri ekigambo kya presidential candidate. Our engagement mu presidential elections and presidential candidate. N'ekirala tulina okunoonya resources which is fundraising. Okay. Now ebintu ebyo bisatu this coming week tugenda tumaze okuweereza signal eyita National Council seke yatudde. National Council is going to debate exhaustively. One, can we front our own? Can we engage in the presidential campaigns? Two, can we front our own? Or can we front another more associated organizations zetulowooza ntukolagana nazo? Or three, tusobola okufuna ali ku loan. Ebyo natugenda byogerako and openly. Wikejja you will know wikejja tunatukira mu weekend ejjange eweddeko nga tuli makati gate tujja kubanga ekyo tukimaze era nga buli omu amanyi bulungi ffe tetuddaawo kwerimba for now temunnaba kusalawo ng'ekibiina oba ddala mugenda kusimbawo omuntu ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga tuteekwa okukola towards engaging mu presidential campaigns. Byetuteekwa okukola tumanyi tubikola era tubikoze okusobola okuba decision weteekingirwa tuli bulungi nakyo. Oyogera ki ku ky'abantu naye ku ky'abeesimbyewo kati oba simanyi kati baweze nakoma okuwulira nga bali abajja empapula nga bali 16 oba kati tutuuse simanyi ezo zonna first of all ye mess mwe tuli ye crisis gye tulimu and of course ng'esibuka ku bintu ebina byentera okugamba. One, the ongoing misrule, the ongoing dictatorship. Ne bwe sibivunula obudde ekiwambansi okuva ku state okujja mu institutions zaffe abantu n'amaloboozi gaabwe. Kakati tutaddewo n'ekyokukola cult mafia cult leadership
eyo nayo kigenge kigenda kimalawo kali ebintu ebyo ebina bituleetedde kiwandise the bastardization of our institutions, our democratic processes, democratic processes, ne politics yennyini betulina. Si eddembe ne demokrasi yayogerwako nti abantu muntu yenna kasitaba ng'ayina ebisaanyizo asobola okujja n'alaga interest mu kuvuganya ku kifo kyonna ky'obukulembeze. Si mu ngeri ya kujegewaza. Okujegewaza kwe kuliwo obujega kiva mu kuliwa okujegewaza processes, systems ne institutions. In fact, fabeyita abakulembeze today tuteekwa okuddamu okwetunulamu whether kino tekituswaza mu baana n'abazzukulu be tunaaba nabo. Nze we najjira mwami but we've not answered. Okugejewaza kwe kuliwa ku bantu abavuddeyo kwegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Nagezezaako kigamba bastardization of our processes and institutions. Mbadde nkuwa example omanyi abantu bayiga bulungi nnyo nga bafunye example. Bwe natuukira e Makerere nga kizibu okufuna ba guild president abasukka mu basatu oba abana. In fact bwe baaweranga abana nga kyesiwaza nga abantu bakyenyenyimbwa era nga bakikyawa. Gwe mulembe gwa Dombo Mao Kazungu. Bwe twagendera okugira lw'omushana we bajjidde ne Taligola ng'olaba ba presidential candidates banze Makerere namalayo emyaka ena oba koosi yaabwe olaba presidential candidates babeera 11 nga buli omu agamba kiki ekituuseewo naye ate waliwo ekituukise nga bali 24 nakyo nga kibi nnyo. Just presidential candidates mu colleges and institutions. Kakati bwe kyajjanze we neesimbirawo kuba president 2011 twali 7 abavuganya president Museveni gwe 8 era buli omu yalaba n'agali what is this nga kisusse obwoba omuntu naye ate okuvaawo bagenze mu 10 kakati bali mu 10. You see, ne bwobeera father of the nation nga bakuyita mwami Museveni nga gwo sitting over a regime and a governance eyenkula bwetu oteekwa okutula muno no, this is not good. Namulabye Jomu Ekololo bwe yagambye mwami Tango Doi ku simu, please Tango Doi, can you stop that nonsense bino byadde ebyokulangirira ebyakalulu k'abavubuka. You see, kyamukutteko naga no, we can't stop that law. Ekyanewunyiza ebirala byamuyise mu ngabo. Naye bw'obanga gwo presiding over a system wajja oteekewo sanity mu byobukulembeze, please do not tovuga ggwanga n'olitwalamu a bastardized political system and institutional arrangement. Thank you. And democratic process. So nze kinkwatako fera tuteekwa okubaako kye tukola. And I think that's where fe abadf watulaba lwaki twagamba nti tuteekeddwa okubaako kye tukola twogeraganye. Ekyokubiri tuleete reforms, tukole national dialogue, tuleete reforms. Waki tutandike with a minimum ku bye tusobola okukola ku presidential elections. Ndowooza era act eyo ogimanyi bill gyeri ku ya bill ya parliamentary act, eya local government, eya constitutional overhaul n'ebirala n'okujja amagye mu bino tusobole okutunulamu ng'abantu. How do we compare with the rest of the world? All right, Ombako President. Yes, your take ku nsonga y'abagwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga mukulaga embuli mu kujegawaza ggwanga na byabufuzi byaffe. Kati nkweyanziza nnyo mukulu Adam Kungu wamu n'abatulaba abatugoberera. Puroguramu eno abantu bagyagala nnyo era Western Uganda yonna osanga abantu bagitaddeko. Honorable Samuel Walter Mukaku Lubega, former presidential candidate, njagala okumujjamu kiri kyayina mu 20 waliwo akise waliwo okujegewaza. Oluganda amanyi lungi nnyo yeetaaga kugenda eri mu b'enkuluze Mengo naye tewali kujegewaza process yonna. Kino
kirungi natandise nga nkuga nti yenkola ya demokrasiya gye tulaba nti wabeerawo ekifo ky'obukulembeze mukulu Adamu n'abatulaba abantu ne ba bakiyita expression of interest okulaga okwagala webale nnyo okulaga okwagala kubanga okugenda ku kibiina kya kakiiko k'ebyokulonda n'ojjayo empapula okusokera ddala oba olaze nti ekifo weekiri era n'okwagala weekuli. Ekyokusatu nti abali mu bukulembeze naddala gavumenti ekulembera teteekangawo muziziko gwonna kuzibira muntu nti n'omuntu avudde nakifuma mu ba Adamu Kungu ajja kujja kasita abeera nga oba oli awo atuukiriza bye bamusabye mu kakiiko k'ebyokulonda bw'aba yagamuweeka information kamu ate gwe ng'omunnamateeka era omuyivu bwe tuva ku levo y'amaka ne ku levo ya almost ya LC1 niya LC1 by the way gyekiri tutandika okukiika ekyetuta aggregated interests era ku level y'obwa president terukusobolera nnyo okujja nze n'amazina gange you are representing aggregated interests kale ekituvaamu okugamba nti tujegewazizza system processes anti kati mukulu Samuel Walter n'abatulaba ab'erubaga gy'ova nti okujjayo empapula kirala n'okutuukiriza ebyo akakiiko k'ebyokulonda bye bakusabye nakyo kiki kirala so twawukana tutya ne Mobutu yalinanga bibiri presidential candidates abasukka 10 n'ebibiina ebisukka 10 anti era ye demokrasiya mukulu Adamu gye nakugambye nti ekifo weekiri ekyobukulembeze tuli wamu naye bw'ogenda nga bye bakusabyewo birina you have expressed interest then process eyo bw'ogiyitamu n'oddamu n'okomawo ku kakiiko k'ebyokulonda ono yali akimanyi. That's why namwise former presidential candidate amanyi kyekitegeeza okujjayo empapula n'okugenda n'ofuna bye bakusabye byonna ate n'okomawo n'olwekyo nze ndowoozaamu nti nalaba ne mukamawo mu kibiina brother Mwai Museveni naye era ekifo akyakyetaaga emikono nabulayi muwazizzaayo ate nga ne bannayuganda nalabye sabonsi w'ekibiina kyammwe nalabye makulu akakiiko ebyokulonda mu NRM nti emikono gye baba basabye mwasusiza namwina kati bukadde 2 bukadde 3 bw'emikono anti eyo gye tuyita will of the people will of Ugandans okulaba nga bakyasobola okwesiga obukulembeze bwa President Yoweri Kaguta Museveni. Kyensembayo nakyo tusobola okuba ng'eggwanga nga tetunnatuuka we twagala kubeera naye ate tetuli wababi nnyo nga bwe twasooka. Ndoza interpretation yange ogifunye tusobola okuba nga tetunnatuuka ku desired destination we twagala okubeera naye ate era tetuli wabi nnyo nga we twasookera. N'olwekyo nze ndowoozaamu nti bino eby'abantu okujja ne bajjayo empapula ku kifo ky'obukulembeze n'ebirala kyoleka demokrasiya ow'ekimemmete n'okulaga nti obukulembeze mu Uganda abantu babusaba bannayuganda kubanga abatukolera ssemateeka ya 1995 ezenga ekolebwamu ennongoosereza chapter esooka yonna bw'ogiraba nja kusaba producer wange bw'anaba akkiriza atuwe ku bifaananyi honorable Mulima Mayoni nga bw'ojjamu byabaddewo nga banna NRM bazzaayo emikono gyabwe gino oba empapula baba forms eri akakiiko k'ebyokulonda Tango Doi ne Twodwong ne batukakasanga already bayina kati abalonzi abatandise dda abakakasiza badde emikono bukadde 2 bukadde 3 and should I therefore say that this is bad news eri mmwe ba Mulima Mayoni? How bad okubanga watu okutugamba nti nobody ready to receive fe twaliwo namba emu okuteekayo emikono gyaffe to be verified gye babadde beetaaga bagifuje munaku bunaku ne basukkana bali mu bukadde 3 ojjukira we batugambirako nti balina abawagizi obukadde 22 era we bamemba ba NRM eyi 22 naye nga register ya Electoral Commission ng'eriko obukadde 19 so oli kyayigambye okujagawaza mbufunze kusiruwaza abantu bangi mu nsi muno n'abamu kubo
abamu bali ku NRM abamu bali mu opposition basasulwa kutambula nga basiruwaza abantu abalowoozese nti nabo bali bumu oba nti ebintu bitambula kyekimu. Abaaliwo nga tulwana okukomyawo wano ebibiina by'obufuzi basajja ba Zakara Olumba Ssemwogere baatuukana okugenda mu kkooti ekkooti ne zirangirira naye ekiseera kyatuuka wano Mwami Museveni n'ateekawo n'akalulu k'ekikungo ke bayita referendum akaaliko ejjuba. Mwana wattu bannansi kyabatwalira ebbanga okumanya nti omusajja gwe bayitanga Nelson Okigere empiki yali azisambira mu maaso ga Mwami Museveni ng'era gwakolera. Nelson Okigere manyi abantu beerabira nnyo bino bayinza okuba tebabijjukira. Nelson Okigere n'abeera nga ku jjuba naye nga empiki zonna zaasamba za Mwami Museveni. N'obululu bwonna tububeera mu Mwami Museveni enkola ya nagambye ffe mu NUP tulinayo n'emisomo gye tusoma nga tusoma bannakyema bye bafaanana nti oluusi Mwami Museveni asobola okukola ekintu kye pulezidenti wa Uganda nga kinyanguyira oluusi okugamba nti kati ali ku peegi gundi mu katabo bwe kati waali mu kusoma awo mu byakola nti bannakyemalira bangi basobola n'okuva mu bibiina byabwe ne basponsaringa bakandidate nga bayita mu bibiina ebirala. Gwe n'olowooza nti oyo muli naye mu opposition naye kumbe nga mwana wattu ayiseeyo buyisi nga wa NRM nabwe ekityo nabo bakandidate abo boolaba 10+ okusookera ddala bangi ku abo era mwakiipinga ono nga mubataddeko kamera n'ebigambo byabwe bye bagenda okwogera era mujja kidiscoveringa nga abamu kubo Mwami Museveni yabasindise oba abamulinako akakwate. Bwe twali twakava mu kalulu ka 221 ojjukira ebigambo ebyayogerwa Katumba oye n'omukyala yali mu kalulu ako somanyi bamuyitanga ani oli Katumba John omukyala Kigoga waliwo omukyala soga kibayo naye anaatera okujja waliwo omukyala somanyi mukyala kati nditedde okukola naawe essebo ne bompa kati omulimu Nanse Kalema Nanse ojjukira bulungi so bantu bangi balina okubeera mu kalulu kano bakimanyi bulungi. Producer tukoze bulungi ekyo kyabadde olunaku kyabadde weekend actually nga bana NRM bazaayo bagenderera akakiiko k'ebyokulonda naye ekifo endala muziraba zabadde I think ndozo balaba ozaba nti tezijjudde oba tobiraba ekifo ze bawaayo bwetobira nti ebitulo ebirala byereere emikono gyasobamu n'okusobamu akakiiko k'ebyokulonda gye kaagala ne gye twafuna kugamba baddidde ebipapula kuba babadde baagala okukoza ebibokisi bingi n'ateekamu nga biri eno na wansi excitement nga nnyingi bukiwonuka just look at the people bakuŋŋaanye batambula kakati sebo bw'oba olaba tuleera yiyo kale gye baleese nga bakisibyeko yero bw'olaba gundi ezo bbiri etinditi gye batadde ku tuleera nga babadde babiteeka ku pickup yabadde tebisobola kugendako naye honorable ekintu ate kyandibadde ekikulu kati focus on kati presidential candidate omulala asobola okutambula bw'atyo mu kibuga n'akola procession bw'etyo so among others mulimu ebyokuyigirako bingi mulimu ebyokuyigirako bingi nti oluvannyuma lw'okumala emyaka 40 wandibadde buli wamu ng'osimbyewo n'amakanda twandibadde tusuubira nti mu myaka 40 yandibadde nga yeetisse na bukadde 18 obw'abalonzi lwaki buli bubiri ate nga nabyo magattirire kugezaako kugamba tibadde kati ate mulinde wali era wabawulidde nti kati ate mulinde kukali akalulu kennyini nze tugenda kumalayo bukadde 10 kibagezaako okuvuga mu mbeera eyo akuteeka ku eno page ng'alina gy'ayagala okutwala babawadde mikono bokka naye kati wali abagenda okubalonda ebibokisi gwe bitunuulire naawe gwe bitunuulire ebibokisi tangodo yatugenda nti bagenda ofuna obulungo obukadde 12 olwo babateekateeka bannansi nti obeerawo okubba muleme gamba nti olaba twafuna bubiri. Honorable Brandon tunulira ekintu ekyo kyolaba ku screen bakiwanuka ne mukaako Mpomuzindaalo bw'olaba kiwanuka ne mukaako ebbanga lyonna nga baga nti waliwo selective application of the law
muzze muvumirira procession ezikolebwa bannabyabufuzi naddala ku side ya NUP okutambula nga bwe batambula. Just look at those numbers ez'abantu bammwe bwe babadde nga bagenda ku kakiiko k'ebyokulonda okuwayagala kuddamu mangu. But look at those numbers. Yes, respond ng'osinzira ku numbers. Yes. Bano batambuddeko ne babagaana. Bulijjo kavula abantu tebatwalayo mpapula n'ekibooga. Wano kavula ne Makerere. Lwakubanga bo tebalina bantu. Honorable Mukaku agambye nti bano byakozesa bwongo. Tebalina bantu. Njagala mukoddomi wange ono atambula agende wali nayise naggalama Kalaji akunga abantu abanamugana baleme kwekwasa bintu bitali serious. Ffe twagambye nogamba Secretary General waffe yagambye nti kakati abajabadde mikono twagala kugamba tugenda nakutawanya kunoonya abantu bululu nti gwe chairperson ow'okukyalo funayo abantu bobameka babiri bokka obulu tugenda tuba tubulina strategy bandibadde bakola benchmark. DF jo babadde bazaayo empapula eri yabakutte ku mukono kakati omuntu onamukaka abantu batalina naye gundi yabadde alina okuba n'olukuŋŋaana muganda wa Kasibante abantu onamukaka abantu batalina Kasibante wa DF yabadde alina okuba n'olukuŋŋaana security oluusi waba bwe tuba tutambula ffenna kakati ebusoga tulinayo twagala kuwerukaminga Right Honorable Rebecca Twalakadaga ku Lwokutaano naye tugoberedde emitendera onagati bamufrustrating eno tugoberedde nze ndikugamba birala bye byagamba sibendugamba kubanga ndi musoga naye eriyo emitendera gye tuli kugoberera ogamba nti tugenda kukola bwetu na bwetu tokera ne NRM eyo program bagimanyira bagoberedde emitendera kakati bano nabo bugenda mwaniriza okuva nabano nabo bajje bana aba NUP nti batwala bulijjo kavule mwe mutulaga wano nga kavule eboze abaziza empapula ni abakwatako ekibiina nolabira ddala nga so baleme procession bano kyaba bakola kakati yo benchmark bafunye n'omukisa bafunye n'omukisa nabo nti balabye NRM kye yakoze nabo bakole the same bakopinge bazze mu kintu kyabwe vibe ne bana abanga bali wano bali mukwekobagiza simanyi bali bateekateeka omanyi bana abakulu bano bo mukoddomi wange omanyi saagala nti mwannyina zaamuzze waka kubanga sitowa twaziteekamu duuma naye bana abako babano ne bakuba abakukikopo nkugambye kungu omusajja abakukikopo nti ekintu kyange kino twali akikwatako kati ateekwa okukuba asimiyaringe asobole okulabika nga eri bagamba nti omusajja olabe bwe yakubye ebigambo naye nga munda muli ono mukakimanya abagamateeka ono government atula mu siga erikola government kakati NRM kye yakoze kyekyo actually commissioner kyagambye nti abantu balina ziri balina obwagazi abantu era kyenagambye wano nti ndikusiima NUP nti ekoze benchmark nti wali yali ng'etunulira bubaka bwa parliament naye kati mu magombola bayingidde era se bwe munaayiga muko nga mulikola ku benchmark gino emyaka gye tulidano mujja kuba pate ey'amaanyi naye bwe munaddaano okuvumirira ekyo naye bano bagezi bavumirira ne bana ne bakopinga ne badduke ne bagamba mwalabye abasajja kye bakoze so ekyo kyonna tuli mu biseera bya bululu tewali kibiina kye bakugira naye bano olw'okuba nti oluusi tebalina capacity ate nga n'abantu tebaliiwo tojja bakakakola ebyo NBS Eagle egenda kati ko Afromobile naye olina kyobadde ombuuza nti twaniriza gwe onsosonkereza ano olunaku olwokutaano mugenda kwaniriza mukyala Kadaga olunaku olwokutaano nakuba omwezi nga 19 tutandika abanaasobola nga ffe tuli e Kampala tugenda kuva naye wano e Kampala naye wali ku bridge era RCC twamwandikidde mu butongole akomewo eka akoledde ekibiina ebbanga ddene maama kulikayo otumutonera embuzi era ffe tutandise nze nteziri awo